lwaki mukyala wange buli kaseera aba ayagala kumuzina buli kaseera omukazi ayagala okumuzina munasonyi okuseka omukazi ayagala okumuzina ku makya mutuntu n'olweggulo nze sikyafuna tulo ekibuuzo kino kyambuuziddwa omu ku bagoberezi bange era nekindetera okubeera nga nkola research amala okumuddamu namugambye eyo topic nene tujja discussinga mu video just lindirira nja kikolako kubanga ekintu kineno kya nafunako ko ekibuuzo mabegako ekyali kinsumbuwa nnyo ekyabasajja nga mugaa senga nyimayima buli kaseera lwaki nyimayima bibiri byanjawulo omuntu ayimayima n'omuntu ayoyo okuzina omanyi omuntu nga gwe ebirowoozo bijjuddemu kuzina ng'owulira tokitegeera buli ssaawa owulira oyagala kwegatta kati nno omwami ono yaŋŋambyeko mukyala wange ayenda oba yafunye amutinkuula ate bw'aba yafunye amutinkuula talinza omuyima ogwo gutunuuliza ggwe era talinza kuyoya ggwe ayoyooli kati ekyo tukijje mu ddiiro wabula kyemmanyi oba ku kyenazudde ebimu kubireetera omukyala okubeera ng'abeeramu eyo embeera ekusooka ffe abakyala tulina kye tuyita hormones zimanyi okushiftinga waliwo n'akaseera ke tuyita ovulation period ke n'akasomesaako emabegaawo ti omukyala wabeera mu kaseera ako ebiseera ebisinga aba ayagala nnyo ebyokwegatta naye ekyono kiri beyond that oba kisukkaku ekyo kubanga si kyalunaku lumu ovulation tera elastinga essaawa 12 omuntu asobola okubeeramu embeera y'omuyimufu 24 hours 2 days 3 days webityo si nti no gwe buli ssaawa wiiki namba omusajja abula kuddukako wabula yaŋŋambye nti si bwatyo bwe yali era mukyala we amwiramu omwana omu kituufu omuntu asobola okuba nga si bwatyo bwe yali naye all of a sudden libido yo neshootinga up oba omuyima ono otandika okubeera nga buli ssaawa oyagala kwegatta tolina mirembe buli bw'otuula bwoti buli bw'ogira bwoti obuli oyagala kola kikwegatta emu ku factors zetusobola okutunuulira ze hormones zaffe ng'abantu nti buli bw'obeera ne waliwo hormones abakyala zetuproducing ezituyambako okubeera nga n'abaami bazifuna zino hormones zituyambako okubeera nga tuyima oba nga tufuna obwagazi ziditamininga obwagazi bw'omuntu hormones ezo tulinako ze tuyita estrogen level estrogen ne ze tuyita testosterone singa hormones ezo ziba waggulu oba levels zazo ziba waggulu obeera muzima teziri balanced bulungi kubanga waliwo level kwe zirina okukoma so singa ziproducingibwa mu bungi kitegeeza omuyima ogenda gufuna mu full swing oba mu giya nnene ogenda kwesanga buli ssaawa oyagala musajja buli ssaawa oyagala musajja buli ssaawa oyagala kuzina then factor era gyesobola okutunya munnange olinza ogibuusa amaaso stress abantu abamu tebamanyi engeri ya copinga na stress tufuna stress mu ngeri ez'enjawulo naye ate tukopinga ne stress era mu ngeri ez'enjawulo nti nze nsobola okubeera nga bwe mba stress tisoogera na bantu nnyiiga omulala asobola okubeera nga aba stress abeera very happy era nga ye bw'omulaba nti musanyufu nnyo bw'atyo wallahi ng'alina stress kati n'abeerawo oli ng'ate ye stress we amusindika kumuzina nga kye kimukkakkanya kyova olaba osobola okusanga omuwala nti n'agenda n'akwata boyfriend we n'omukazi omulala ye ekimugira mu mutwe okunoonya namba sikola revenge but ye aba awulira nti kimukkakkanya ninako omukyala gwe nali mmanyi yagamba nti ye kubanga yalinanga obutakanya ne bbaawo of course naye ng'ayenda ne mugamba bw'oba omusajja omwagala nga tosobola kumuviira lwaki oyenda nangamba amandi stressed out bwe ngenda eyo nenfuna gwe neebase naye netwegadanga mpulira nga ndi kaamu nga nzikakkanye nga biri mbivuddeho kati ng'obulamu butambula so waliwo abamu ng'olusi stress yamukozesa okubeera ng'awulira ayagala kwegatta buli kaseera okwegatta kwenjogerako si kwe kuno okwa buli lunaku nti buli lunaku buli kiro twegadanga omukazi ku makya ayagala akuzuukusa nga weebase ayagala ekiro ayagala mugenda kwebaka ayagala omuzina emirundi ng'era nabo omuzina lutusatu tawulira si nti nno nti ali abnormal nedda tabeera abnormal wabula kano mukakwate bulungi wabula singa embeera eno ey'okwagala okwegatta ennyo eyitirira oba etuuka netandika okwaffectinga obulamu bwo notandika okulaba signs ng'okubeera ng'ospendinga ssente mu bintu ebitalina makulu kwanti buli ssaawa obeera very happy nabagamba bwegatta tuproducinga hormone gye tuyita happy hormone oba oxytocin eyo hormone ezisanyusa kati olinza okwesanga ng'oli kuspendinga ssente mu bintu ebitasaana olina ebintu byokola ebitanyuma like nga si bibi nti bibi naye nga bikuteeka oba ngambe mu mabanja nkyogere bwentu nze nninza okulikomendingira olaba omusawo kubanga olinza okuba olinamu kubanga oluusi
mu bantu abamu era abatini babeeramu oluusi kano ak'okubeera nga olina libido enene oba nga owudde oyagala nnyo okwegatta kirinza okubeera nga kamu ku bubonero bulwadde oba disorder gye bayita bipolar obeera muntu alina mood swings ezishiftinga buli kaseera okyankalanya happy obadde musanyufu all of the sudden n'onyiga bwe bityo so osobola okugenda n'olaba omusawo but wekiba nga tekinnaba kukutiisa nga it's okay, you don't have to freak out oba okutya ogambe bannange so stress asobola okubeera nga aviirako omuntu okufuna ogwo omuyimo kati then n'ekirala kye tulinza okutunuulira kwe kubeera nga mentally nga gw'omuntu olinza okuba nga obiroboozaako gwe nga wali obaddekawo ng'olina ebirowoozo ebirwaninga mu mutwe gwo naye nga oyagala brushing off oba obijjamu naye nga tebivaamu kati wafunye for example olina omusajja gwe wafunye mupya oba kyannakuyingira nnyo bulungi mu musaayi kati yakuyingidde buli ssaawa mwezinyeemukko mbiseemu olowooza mubiri gwe nokabaneka yinajjako esaati ng'owulira olowooza kuyingira owulira agala kuzina okitegeera nekyo nabyo kisobola okuviirako okubeera ng'oyagala okwezina buli kaseera ne relationship yo yennyini omuntu osobola okuba obadde naye nga kwana naye nga okitegeera nga mwezina naye nga omanye ife abakyala omukwano gwaffe tupiikinga mpolampola ng'ovudde ku bino byomubeeramu bino ebyabakazi abawuzamu nombu first love adda first sight eyo tebalaavu ebeera last okitegeera obeera you are just infatuated with someone oba obeera ne kyetuyita infatuation you're developing love so toba oluusi ogamba nali mwaganaye ate it wasn't love, that is the fact. So love yaffe ekula bukuze tulinga basajja kati n'abasajja nabo ate bwe bali naye kiri different so olinza okuba nga obadde omusajja ono tonnamuwa nnyo birowoozo kati omuwadde ebirowoozo n'akuyingira omuwulire ali mu musaayi atambulira muli bw'ati ali omwo awugga buwuza dde nadde eri nakyo kijja kuleetera okubeera ng'obeera n'omuyimo buli kaseera lwaki kubanga omuntu oyo takuva ku mutwe olwa love and it's a happy relationship of course kubanga relationship webanga ekunakuwaza togenda kubeera na feelings zakwezina kati ogenda zijjawo oba tolina gy'ogenda kuzijja pasi n'ekintu ekiramu bakyala ekirinza okuleetera okubeera nga buli ssaawa owudde oyagala kuzina lwe lubuto by the way bw'oba oli olubuto olulina hormones ze lujja nazo naddala mu semester esooka n'eyokubiri kati tugenda kwogera ku muntu ali mu first semester nti olinza okuba tonaba nakizuula nti oli lubuto okitegeera naye all of a sudden owulira oyo musajja buli ssaawa oyagala kuzina nga lubuto lwe lukireese so olinza n'ogenda nebakeberako ogenda okwesanga ng'oli lubuto which is very normal era bw'okinyonyola omusawo agamba it's normal olubuto olunagenda lugire ojja kulaba nga ate okyuseemukko kuba kati hormones zo zonna bazitapinzeemu buli kimu kikola zaakyo zistabilizinga mpola kyobola ofuna olubuto n'osesemaani nfuna morning sickness n'okola biki kubanga omubiri gukyankalana olwekyo kiba kiguyingiddemu ekiri okwezimba naye bwe kimala okutereera munda ku myezi ena abakyala batera oluusi okutereera kuba ku myezi ena omwana aba atandise okwekyusa kitegeeza omwana aba tannaba foominga ng'omwana yennyini naye aba alimu saagala kiyita ki wabula kale aba mwana naye nga tannaba ku developinga bitundu byonna nti amaaso nti amatu abeerawo bwatyo era aba asobola okuzanya kuba omutima gwe guba gutandise okukola ki okuzimba nga mweguli naye nga mutiniibwe gutyo mpolampola so ekirala kye tulinza okutunuulira otulo mulaba otulo tuno eno olinza okwesanga ng'obadde muntu ng'obadde webaka essaawa 6 olunaku kati n'okyusaamukko era kitunuulira it's one of the big factors n'okyusaamukko n'otandika okufuna kye tuyita quality sleep webaka essaawa 8 9 olunaku 8 9 10 you are getting quality sleep ofuna otulo otu twennyini omuntu twalina ofuna kubanga omuntu otulo recommended oba tubanigambe tuli quality tulina kubeera essaawa 8 but 9 10 it's very good naye muleete tukyalina budde obwebakira onyuka ssaawa 2 n'oddayo kunaaba kufumba kola biki ogenda okunzika ng'oli mu ssaawa 5 webase 12 olina okuzuukuka oba webasewo meka si 7 oluusi webase 6 mu 12 olina 12 mbawadde na nnyingi 11 olina okuzuukuka webase wadda essaawa z'omukaaga so abamu bebaka 5 hours ekitujjako oba ekitudepriving okubeera nga tusobola okufuna obwagazi naye singa obeera weesanga nga ofuna otulo otukumala ojja kwesanga nga
obwagazi bwo bulinnye ng'owulira buli ssaawa oba owulira oyagala kwezina wabula still omala n'omanyiira oba omubiri gwe gumala ne gumanyiira ekintu ekipya ekyo so kiba tekigenda kweraliikiriza wabula singa kirasitinga nolaba nti kakivudde myezi 2 awo oba weetaaga okulaba omusawo ate ngenda kifuula kiriya ekyokubeera nga buli ssaawa oyagala okwezina tekikufuula addict wanjawulo nasomesaako ku muntu abeera nga ali addicted ku kwezina nga ye alina addiction eyo oyo ate ye wanjawulo mukko niyinza omuyita oba wakasagazi kuba ye si kino kikyuse ye bw'atyo bw'ali oba munyiivu oba musanyufu yawuli ayagala kuzina akakkane okitegeera oyo abeerako wanjawulo abeera nga muwolaba omunyi wakasigala by the way n'omwenge guno gumanyi okuleeta obwagazi omwenge era nagurekomendinga nnyo mu abakyala ngamba nnyo abakyala batalina bwagazi osobola okunywa ka glass ka wine si walagi of course wabula waliwo abanywa walagi n'atabuka naye ate bw'oguyitiriza ekiwoomereze kizaala enkenku bw'oguyitiriza tojja gufunamu kirungi ate gugenda kwonoona oluusi gubaviirako n'okubulwa amaanyi g'ekisajja nga tokyayima anti nga sisitemu zonna zayonooneka battery zakuba mu abasajja oba tokyayima ate gwe omukyalo otuuka n'obeera nga tokyalina bwagazi eri basajja obalaba bulabi oba musajjawo omulaba bulabi so togwesembereza nnyo wabula singa okebera mu dayate oba mu social life yo nga mulimu kawalagi ng'oluusi olweggulo wange tugulabingawo let's grab a glass of wine olweggulo weesanga ng'onyweddemukko n'omwagalwawo kiyinza nakyo okuaffectinga obwagazi bwo n'obeera nga buli ssaawa oyagala musajja akuzine so byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga nocommentinga basharinga bannanga abasharinga I don't know what to give you guys you share out me sharinga I really appreciate kubanga ogenda mu analytics ng'olaba nti they shared your videos 300 times a week that is a very good thing bambi mwebale nnyo mwebale ddala nsaba mukama bampere kyemusinga okwagala abankuumire ate era mubere bulungi bannanga abanoonya kati ngenda fulumya lisiti yange nina abantu bennoonya kozi njagala kusooka clearinga batch gye nnina noonyayo omuwala oli myaka 18 ku 25 olina okubeera ng'oli Uganda noonyayo omwami ng'oli nkuba kyeya I don't care oli mu nsi ki kasita obeera nga toli musiraamu ng'onoonya omukyala atazaalangako ate ng'oli serious oyagala kuwasa n'omukyala oyo nkuba kyeyo noonyayo omwami ng'oli musiraamu ng'onoonya omukyala nga musiraamu naye ng'alinayoko ku baana be wabula ng'ayagala bufumbo noonyayo omuwala ow'ekkata omanyi oli kkata gayi tazaalangako ayagala mukyala wakuwasa ali kkata wabula ayagala musooke mwemanye that is the point kyobula ayagala ali kkata noonyayo omukyala nga you are ready kugenda okufumbirwa omwami ali Uganda tafaayo oba oli ku kyeyo oba toli ku kyeyo kasobera nga contract onaatera ogimalako of course atunuulidde bufumbo alinayo omwana so ayagala omukyala ng'oli mukuluko emyaka nga 3 kudda waggulu so ndowooza beebo ninayo abalala ndabika ninayo abalala so njagala sooka kujjawo batch eyo alina ebisaanizo byemmenye hit my inbox 0785402860 jangu ku whatsapp yange twogere ongambe senga nze njagala ekika ky'omusajja we bati wamwogeddeko mubeere bulungi temwerabira subscribe natana Yeah.